Okay, anyongera okubeera nga tebabuuzako buli omu gy'asizidde okubeera nga te ogoberera Fahad Pro UG gemanya era nga beerawo nnyo okubeera nga tebatuusako amawulire nga bagatambula mu nsonda z'eggwanga ez'enjawulo sako ne buli ggwanga yonna video enkola bebeera tutandika na kubeera nga te oyinterako ekigalo tekirina kikikugyako kubeera nga te ondayikingirewo ku video eyo ate teweerabire okubeera nga te osharingirako banno obategeeze nti kakati Fahad alina ebyo basobodde okubeera nga te atuleetera side ezo noba oliawo omuntu ali side eri atamanyi kikigenda mu maaso wanalaba video eno anayongera okubeera nga ate alabuka sako n'okubeera nga ate amanya ki ekiriwo sawa eno comment section always beera open oba ndaka comment ko tekigenda okubeera nga te kasolo wansi awo of course ku bikibi ogenda okubeera nga ate owulira mu video eno kakati kambazeeyo kundowooza myaka ng'ebiri egiyise waliwo omukyala amanyikiddwa nga Samantha era nga Samantha ono abeera nnyo ku TikTok awe yali nnyo ku TikTok ng'abeerako nnyo motivation speaker nga bategeera ng'abeerako nnyo awo amagezi ag'enjawulo wano wali era nga time yatuuka n'abeera nga ate akuŋŋaanya following ye abantu n'abeera nga ate abamuwulirizaamu naddala bakadama ne basekadama so awo wenyini we yajja idea n'agamba ye lwaki abakadama bano ne basekadama sibatandikamuko ekintu awo yajja business idea era n'abeera nga ate ajanjulira abaana abali bamufollowing n'abagamba nti mbadde mukimanyi nti nno musobola okubeera nga te mumpeereza ssente nze ne ngenda mu byalo eyo ne nkuŋŋaanya ente ez'enjawulo ne mbaako ekifo eky'enjawulo we nziteeka ente zino zijja tuuka time zibeere nga tezizaala so gwogenda okubeera nga te ova ebweru eyo at least osaye nga olina wootandikira awo oba olinawo ente yeemu tomanyi oyinza okudda ng'ente already eri lubuto oba nga ezadde n'okuzaala so ojja kubeera nga te otwala butwazi ekintu kyobeere nga ate naawe otandika obulamu naye abaana ne bamwesiga ne bamuwa ssente nkugambye ekintu kyatambulira ddala bulungi nnyo wayitawo ebbanga tini nnyo mukyala Samantha munnaaye n'atukuba ebirango n'atukuba munnaye ente zaalwadde kalusu era zonna ne zifa talina kifaanana kimu ati yasobola okubeera nga ate atulaga wabula yasobola okubeera nga ate ategeeza nti ente zonna zaafudde tamanyi nangeri ki gye zaafuddemu bwe zaafudde kalusu so ebyaddako awo n'atugamba nti baamuloze era ebyaddako awo ebintu bitandika okubeera nga tebitambula mu Samantha yagudde eddalu twaddamu okubeera nga tetumulaba mu video mu interviews ezimu nga yeesazeeko enviiri ng'akoze nduuza nnyoyo ka streaming asobole okubeera nga ate akogera ddala tujje tumulabe mu video nga kwegamba alabikira ddala ng'omuntu abadde mu mbeera embi so wayitawo ebbanga tini nnyo Samantha toddamu okubeera nga tetumulengera ng'ali mu ggwanga lye Canada awo mu kibuga Toronto era n'abeera nga ate atukolera video n'atuwanirako n'agamba nti mundabanga mwendaba maze era ndi eno natandisewo obulamu temuyina kye muŋŋamba so ebyo byali bikyali awo omukyala antikaduuka naye n'abaako ekintu kyatandika n'agamba kakati mbadde mukimanyi nti nze sobola okubeera nga tembakolera ekintu ekirungi muve ku biri ebya Samantha bye yabalimbalimba ente nze musobola okubeera nga temumpeereza ssente era ekiddako nja kubeera nga te mbakolera obuduuka mu bifo ebyenjawulo era mbayambeko n'obuduuka buno bubeere nga ate bukulaakulana kwegamba gw'omwana ali e Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Yemen, Iraq awo nawona ku ddungu obeere nga ate okumaayo mu ggwanga Uganda alesi ng'olina akaduuka koyinza okubeera nga ate otandikira olimi kubeera nga ate odda mu bintu by'okubonaabona era yakuŋŋaanya akasente kangi nnyo kigambibwa anti kaduuka yakuŋŋaanyiza ddala miliyoni eziwerera ddala bina era abaana basobola okubeera nga tebamwesiga ne bamuwa ssente ezo era naye atoddamu okubeera nga tetumanyi ekiddako nga anti kaduuka naye yakutedde ekkubo ali mu ggwanga eri Canada ggwanga lyerimu eryo lyalimu ssaawa eno munnange twabadde tukyaliawo omukyala Fifi the Queen Fifi the Queen oyo abadde nga atambula mu nsi ez'enjawulo bwafuluma bwadda so kino kya attractinga nnyo abantu actually Fifi the Queen motivational speaker era alina following y'amaanyi nnyo ku TikTok sako n'emikutu gye emirala era nga amanyikiddwa nnyo era nga kino nno kyamuwa eddoboozi eddene kugamba nga wabanga alina kyasobodde okubeera nga ate ayogera abantu bangi nnyo at least ku 100 kubaako abantu nga 8 abasobodde okubeera nga tebawuliriza kyagamba sako n'okubeera nga ate bagendera ku ebyo byaba bagambye so munnange Fifi the Queen ng'atandikawo ekintu nze sobola okubeera nga tembatwala mu ggwanga lye Canada mujja kubeera nga temumpaaka ssente nja kubeera nga ebintu mbigattagatta wano na wano oba oliawo osobola okubeera nga teweefunira ka visa obeere nga teoyingira mu ggwanga eri Canada kino nno nga bwe nkutegeereza Fifi the Queen alina following y'amaanyi nnyo amanyikiddwa abantu bamumanyi kino nno kyayanguyiriza nnyo process eno era abantu ab'enjawulo tekyamukaluubiriza nnyo okubeera nga tebamukkiririzaamu so n'abeera nga ate akuŋŋaanyiza ddala ssente z'abaana
abaana ekyaddako Fifi the Queen ng'ajjako amasimu ng'abablockinga kigambibwa mbu awo wenyini we yafulumira n'abeera ng'ate agenda mu ggwanga er'e Canada waali ssaawa eno naye agava sayidi ezeeyo abaana b'ekyanze bagambye nedda tekigenda kubeera nga tekisoboka anti kaduka yatwala akasente kaffe Samantha yatulimbalimba mu ente zaffe zalwala kalusu Fifi the Queen togenda kubeera nga ate otulimbalimba sakono kubeera nga ate odduka n'akasente kaffe abaana bakutte wansi ne waggulu era agefuna ssaawa eno Fifi the Queen bw'abanga tasabye nnyo ekyamazima abaana bafayirinze dda cases mu ggwanga ly'e Canada sako ne mu ggwanga Uganda era ageefuna Fifi the Queen waba teyegendereza nnyo ayinza omaliriza nga akomewo mu ggwanga Uganda okubeera nga ate awere nnemba n'emisango gy'okubeera nga ate yatwala akasente k'abaana nga basuubiza okubeera nga ate agenda batwala mu ggwanga er'e Canada mbiira mu video ngenda kubeera nga tezibazanyira musobole okubeera nga temuwulira ki ekigenda maaso side eyo naye nga bane mubeere beegendereza mubeerere ddala beegendereza actually waliwo ne gwendabika kati omupyali w'omukyala avaayo n'agamba nti nze ompa ssente ne weguba mutwalo gumu mpogo omutwalo kangeze nti opadde omutwalo wayitawo akabanga ssente zo nezigejjesa oba nezanyisa amagoba gonna agaba gavuddemu gabeera magoba ago so oba ozze na mutwalo oba ng'opadde omutwalo gwo ojja kubeera nga ate omaliriza nga at least omutwalo gufunyemu emitwalo egiwerera ddala 10 so abantu bangi nnyo bakyajja ku social media awo boogera bino boogera biri ate ng'abasinga obukulu oba ekisinga obukulu babeera balina ne zi following so abaana bannaye mubeere nga temwegendereza muleme kubeera nga ate mugwa mu butego kikabo ekyo kamere nga tembaterawo ensonga zino eza Fifi the Queen oluvannyuma kubona amawulire amalala mangi nnyo subscribinga bw'oba nga badde tuna kubeera nga ate otugattako ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga ateekako alatinga abulwe nabandese video awo nti kakati agano ge gagudde side ezo nokomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo ate namwe bannangaani abawabula emiliyoni 35 ogasonda kugenda Canada gyogenda omanyiyo Canada mugimanyi bulungi oba temugitegeera Canada gye mupakukirako mugimanyi bulungi oba mulabe ene ya firimu ekiri Canada mukitegeera bulungi nnyo oba mwagala bwagazi kulinnya mutikka oyagadde kulinnya nnyonyi nga linnya n'ogende Buwalabu nga tonnapakuka lwaki tosooka kwebuuza nga tonnagwa mu ntamu lwaki tosooka kwebuuza fe abalinnya ennyonyi ennyingi singa fe tusiiba bannange muleete bannange naye olowooza lwaki tetukikoze kubanga ebintu bino ebyebulaaya mugenda kukyawagana n'abantu omuntu omaze okumuwa ssente ze saagala ojjukire siye kansala embasi esalawo muve ku bino ebyokugenda mu kyodo kya Buwalabu twogera ku mawanga nga butuufa beetaaga bank statement beetaaga ki bali mu shelters basula abantu nga 8 mu nju ennyumba eyo ekiyungu bagaba n'ekiyungu kyekyo bafumba mu kiyungu kimu baawula bisenge nga n'okuba ekisenge kimu balimu abantu 4 n'emirimu gyesibye kati ne gye bagendanga okwewaayo amatu bagabawa kitono kubanga n'ekyobusiyazi kati tekikyakutaasa lwafuuka luyimba naye n'okwata nalabye omuntu bwe yakwata miliyoni 35 miliyoni 35 kyokka bannange obaani abawabula miliyoni 35 ng'onoonya ki ekyo tewali onoonya n'omaliriza nga miliyoni 35 gwoziwadde ali buzungu zimuyambye okusasula amabanja miliyoni 35 baana bange mwani abawabula miliyoni 35 mbw'oyagala kugenda Canada bw'otuukayo ng'omaze okusasula bw'otuukayo n'okola otya
aha kati otuuse Canada aha karibu aha bw'otuukayo n'okola otya akasente ako kakola bannange temugenda kufa kati okufa si kwa kati Katonda akyabawadde obulamu asobola okukola ennyo n'okusingawo topakuka mwana wange gyoko mu kupakuka ng'oyagala ekintu tokifuna bw'olikolera ekintu mu kupakuka mwana wange togenda kukifuna kyova olaba abasinga mufunyemu ebiwundu weewalanga nnyo okukola ekintu ng'oli ku pressure weewalanga nnyo okukola ekintu ng'oli ku tengerere weewala nnyo okukola ekintu ng'oli kubbira mupango weewalanga nnyo mwana wange okuteeka essente mu kintu omuntu oyagala kugenda bweru bwe bakugamba nti munnange miliyoni bwe ziti sooka entono mugambe munnange ensoose zino kasita zintuusa ku biometrics katulinde empase bwenango email bwenajja nga bampise bangambye ntwala akatabo balance namusasula kale mukakwate balance namusasula nga visa yonjirabyeko miliyoni 35 mwana ngogamanye ku muntu nga mujagujagu e Kampala wana 35 manyi kye gayinza omukolera emiliyoni 35 ogamanyi ku muntu ali e Uganda wano mujagujagu nga abakazi bali nakasero mu butale akugamba aweredde abaana mu katale nakasero azimbye akayumba mu katale nakasero kakati wafuna muki bukadde 35 wabusasula wafuna muki wagenza oli Canada Toronto agamba kine Vancouver obo kyali Kampala oli otasa amakago Bible egamba mubeere nga bagezigezi ng'abaana b'emisota omusota tulaba tuwetooloddwa ensiko tosobola kusanga misota nga gikumba misana ttuku kubanga gimanyi ensi si nnyangu bagenda kukikuba bagibete ente gitambula kiro ekipapa ky'okugenda gye musasulira ssente empitirivu mwana wange tuukayo olabe nga tonnapakuka nsaba Katonda mulinnya ennyonyi zino ze mwagala okulinnya tuukayo olabe zojjoka kasanti ebizimbe ebiwanvu bayitamu biyite si mwe basula aha si byangu munnange nze nkubuulira mukwate empole Bulaya sigwasooseeyo ate sigwasembayo bw'olabanga eggwanga nga ligaba mass entry visa zaalyo nga zakyeyonoonere mwana nga omanya tewali kiddako Dubai eyo yasooka kubeera mulungi mu biseera bya Middle East abantu abagenda Dubai mwana wange basooka kukola Dubai oyo omukisa gwali muyitirivu abasooka okugenda nga Middle East consultant yaitwala abantu abasooka byali safa tuukayo olabe natuuka ku baniyasa abaana bavuga busukuuta aweese ensawo mulimu amandaazi batudde olw'eggulu tebalina kiddako beemagaza bwakomawo Uganda talina kyazzaako ne Dubai talina kyazzaako ate kulabisa ki okwogera amazima kwe kulabisa nze bwe mba nagwembulira nga mugamba ekituufu mwanange kwe kulabisa okwogera amazima kwe kulabisa singa mbadde nvuma mantu kyandibadde kituufu okwogera amazima si kulabisa natuuka ku baniyasi ng'abaana batudde awo abayitirivu omuvubuka nantuukako nali manyi obaleeta kimunsawo nga mulimu lindazi ngamba modo onaalya ku lindazi nga mu butuufu sijja kulya kuba sirya bindazi
abaana baliyo bakola delivery akwata ka scooter ako n'atambuza kino n'akizeri n'atambuza kino n'akizeri obasanga basitamye ku day batudde n'obasanga basinga Ismail waludda eri ababeera abana Uganda wala abayitirivu batunda airtime mu butuufu yava kuno alinnye ennyonyi Ssente yateekamu nnyingi ali kukuba atunda airtime asindika Ssente Uganda nga mutuufu ne gwalina okujjako Ssente asindike Uganda tamulaba bakasitoma tewali nga nezisasula bed space we yapangisa akatanda akawansi 800 ku nkaaga kamu bwe kati tewali privacy ne bukeera nadda ku bbala n'anoonya agenda kukola atya ate bannayuganda bano bw'obasanga ebweru bannange oba osanga omugwira okusanga munnayuganda mu ofiisi mwanange nga yalina okukuyisaawo amazima akubuusa amaaso gwe munnayuganda munne n'aguwa munnakenya omufiripayini osabanga Katonda gy'ogenza e Bulaaya n'otasanga munnayuganda munne mu ofiisi togenda kufuna mulimu akubuusa amaaso n'aguwa mu Nigeria abo be bannayuganda so nga omukyayina bw'asanga omukyayina munne tamubuusa maaso omunankole bw'asanga munankole munne tatera kumubuusa maaso ekikono kiri mu bannayuganda njogera ku bigambo byemmanyi baana bange abaana bali mu oversity bakeesa lukya nga nkoko ya mutamiivu batambula bamagamaga so nga tonnatambula baana bange nga tonnalinnya nnyonyi tonnagenda mu kupakuka nkwegayiridde nnyo ekisa kya Katonda akusooka nga gy'ogenze osabanga Katonda muga munnange ensooka gye ŋŋenda Mukama Katonda wange Katonda wange nsooka gye ŋŋenda Katonda wange tuula nange ku nnyonyi nga ncekinga cekinga nange nga ntambula waggulu eyo Katonda wange tuula nange nyanjula mu bakulu ofanga tosanze munnayuganda mu ofiisi gy'ogenzeemu kunoonya mulimu e Bulaaya mazima ga Katonda togenda kufuna ajja kukwewozesa ng'alinga yagusookamu alinga yennannyini mulimu kyokka nga naye ali mu kukola naye bw'ali omulimu baawamuwe naye ate banne olwa position eyo gy'alimu tabalabawo olwoguno batambula bambi kwemagaza batambuza bigere tebakyalinya metro Ssente za metro taziyina ava ku mutala guno n'atambula nadda ku mutala guli bigere nga neza metro tewali kyovula abaana bange mbabuulirira mbegayiridde nnyo mwanange bw'ofuna akasenteko Katonda akuyambye akalimu ako okayina sooka okanyweze keebalize Katonda ekinaana ekyo kisinga 0 ekinaana oba ekyenda kyofuna ekyo wooli ng'oli ekyemisana n'ekyeggulu kyebalize Katonda nze sirya emmere gye bakutemu ananga abawalabu emmere bagikutemu bampensaliya sigiryamu mwanange toli wa nnyoko ojja kugirya girye kuba gye wagenda tewagenda wa nnyoko nze bannange mubona eyo sigirya gye bakutemu ojja kugirya mwanange girye kubanga toli wa nnyoko gye wagenda tewagenda mu Amerika wagenda mu bawalabu entegeera yaabwe ogiraba bannange baba ayomba maama ayomba bannange nze ndabye wagenda osuubira ki okyalaba nnyo okukula kulaba nina wale benalaba mbu nze sigirya sisobola kugirya ng'omuwalabu agiridde mu njala tennakuluma bw'enaakuluma ojja kugirya wagenda kunoonya ssente emmere eyo girye tolina kyakola wagenda kunoonya ssente aka akatooke n'ennyama n'engege embisi oli biryanga okomyewo wano
mwerabira ekyabatwala omaze okukola akasente ko bwotyo emmere bakuwadde emmere esigaddewo n'okwata essente zo walabye omulenzi ku TikTok otutambuliza ekyeyo osukumaana soko noonya akasente mwana wange omusajja bwakujoga lwa bwavu omusajja bwakujoga lwa kuba toyina kyogiddako akuyisaamu amaaso kubanga toyina kigatta essente ye mukwano gw'omuwejjere essente yenyiga ebiwundu byabo abamenyedde emitima akasente ke kakukonsolinga money is the best therapy ne bweba heartbreak akasente ye mukwano gwo nze sijja kulya mmere abawalabu bannange nayo kagikwatamu omuvozi wagimpa nze kale bannange sijja kugirya ojja kugirya bannange balyaga ntuntu nze bannange gano ganna ojja kugalya mwana wange ojja enywera yerima okutopasi ojja kuzirya byonna ojja kubirya. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Manetaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.